Embeera mu ggwanga erya Uganda eyongedde okubeera ey'obunkenke olw'ensonga nti kyaddaaki General Yoweri Kaguta Museveni alagidde bonna battibwe ku kigambibwa okuba nti ye nga ye mu regimu ye asazeewo aggyewo kye bayita life imprisonment. Omukulu General Yoweri Kaguta Museveni ono omukulu kyaddaaki yavuddeyo n'abanga alaunchinga kye bayita the year of the law oba omwaka gw'amateeka 2022 naye ate mu bimu ku byayogedde yavuddeyo n'agamba abakwasaganya amateeka oba bayite abalamuzi n'abalagira n'abagamba nti omuntu yenna alina omusango ogukwatagana n'okuba nti yasse omuntu n'omusango ogukwatagana n'okuba nti ali rapist n'omusango ogw'okuba nti omuntu oyo yabadde yekalakaasa oba riotinga mu ggwanga erya Uganda. Yavuddeyo omukulu General Museveni n'alagira n'agamba abalamuzi bano nti bateekewo etteeka eriraga nti abantu abo balina kuttibwa mbagirawo so si kubasiba ate oba okuweebwa beyiro. Omukulu General Museveni yadde mukambwe nnyo ng'ayogera ebintu bino era n'avaayo n'agamba nti ye yeewuunya kiki kye bayita life imprisonment olw'ensonga nti omuntu ne w'omusiba life imprisonment ng'ate ayina byakoze kiba tekigasa, so ye n'asalawo n'agamba nti abantu bano battibwenga mbagirawo. We bakuteekako omusango gw'okutta olina kuttibwa mbagirawo. Ekintu kino kikubye wala abantu bangi olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti waliwo omuntu gwe bayinza okuwaayiriza nti yakoze ekintu naye ng'ate mwattu takikolangako, so mu mbeera eyo oyinza kooti eyinza osalawo bakutte naye nga mwattu ekintu ekyo tokikolangako. Era waliwo story emu yafulumako mu mawulire emabegako awo omukulu bamusiba emyaka gyali mingi nnyo naye ate ng'omusango gumusibisa nti alina omuntu gwe yatta naye ate kyagenda ozuuka ng'omuntu oyo gyali mulamu. So ebintu we biti mu mazima amatuufu muba mulina okugoberera amateeka oba mulina okufollowinga procedure ezimu. Kituufu abeera asse omuntu naye musooke mutunulemu mufune obujulizi then omuntu oyo akolebweko naye ate mukolebwako yadde lino ggwanga naye nga tuzze mu bintu ebya Bayibuli ne Kurani oba ebintu ebya Katonda teri muntu alina buyinza kulagira munne oba afa oba tafa. Ebintu ebimu at least olina obbaamu ak'obuntu n'otegeera n'ogamba nti waayi siyina nnyo lukusa lulagira muntu kufa oba olinamu eddiini mu mutima gwo. So naye nga ye General Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo bwe yareleasinzeeyo directive ti abantu abo ababa bali responsible mu bikolwa ebyo bye nkumentioningidde bo balina kuttibwa buttibwa. Bireme kubaawo nti ate bamusibye ate biki ye bamutte busi. Kale ku Prejan Media tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tugamba likinga commentinga era osubscribinge.